Tumaliriza nate ku programu ya feno ensonga mu ddiiro nze kyeyune Noah wano ku Beg Media. Beg Media mawulire naye nga tugayisa ku online. Mu mwezi ogwa 11 mwaka guno abasawo mu kibiina kyabwe kya Uganda Medical Association bagenda kulonda president waabwe. President waabwe agenda okufugira emyaka 2 oluvannyuma baddemu balonde. Era ng'omu ku beesimbyewo Dr. Frank Asimwe omusawo odwalire ekkulu ery'emulago. Dr. tuwaniriza ekisooka ku Beg Media. Weebalire ddala kukkiriza kutuwa naye interview eno. Mwebale okunoonya ne munjayira. Manyo weesimbyewo era ovuganya obwa president bw'ekibiina ky'abasawo okuyagala kugatta abasawo. Dr. ki ekikuleese abasawo muyita mu ki ekyo ky'owulira nti no gwozizo ki okijjayo kiki ekikujja mu kiseera kino obaddewo kubanga emyaka naye lwaki ojja mu kiseera kino? Kweyanziza amanya nze Dr. Frank Lwabinda Asimwe ndi omusawo omukugu babayita ba consultants ebeebuuzibwako abawabula mu department gye bayita urology and transplant. Nzakulira abakola ku by'okufuuyisa ate nzakulira abakola ku by'okusengula ebitundu by'omubiri bijja omuntu omu kubiteeka mu mulala naddala nnyo ensigo paati yange y'ensigo naye ne paati endala nazo nze nzikulira nze kya wa organ transplant. Era ddala weebuuzibwako okusinziira ku ebyo byennyini by'oyogedde. Nze lead transplant surgeon. Nze asookedde ddala mu Uganda. Mu Uganda? Yes. Nga Dr. kuliko okubeera omukugu weebale kusoma ekisooka weebalire ddala nga bannayuganda tusanyuka kubanga bannayuganda be bali mu ebyo. So kati kyombuuziza ekyokwesimbako ku bwa president jjukira n'obuvunaanyizibwa bwomenye bungi ate tebuweddeeyo wakwalina obifunzafunza kubanga bw'olaba obuvunaanyizibwa bw'oyogedde nekyeweesimbyeko byonna buvunaanyizibwa. Dokita lwaki ojjamu nga tolina obuvunaanyizibwa naye n'ogamba ojje wano? Kati obuvunaanyizibwa bweneesimbyeko ekisooka siri mu bya mu byobufuzi bwa Uganda Medical Association. Right now nze vice president. Mazeeko emyaka 2. Before that nali president w'abasawo abalongoosa ate nakimalako emyaka 2. Before that nali chair wa welfare Uganda Medical Association ate nakimalako emyaka 2. Before that nali chair wa ethics and professionalism. Obudde bwa Dr. Buku yamanyibwa nnyo. Namali ku Lusegere nga mutereeza ku bya ethics and professionalism. Omusawo yeeyisa watyo omusawo akola bw'ati. Manyi twali twekalakasa twekalakasa professionally nga tumanyi we tukoma newe mutandikira sajja kikulu professionally ate nekikola. So olugendo lw'empiseyo mu bumpumpi nyinza okwongerayo nekitwala mabega nnyo naye kankitandikiraawo. Kati ebbanga lyemaze mu kulembezi bwa Uganda Medical Association ndowooza gimala okumpa experience esobola bakulembera abasawo bannange. Balinga bameka ekibiina tuli kanaana 8,000 ate buli mwaka twaniriza abalala nga 1,000-1,200. Era kati waliwo abayingidde internship bali abasawo betwala nabo bali 14. Ekitegeeza twayingidde 9. Next year tugenda kuyingira mu 12 abo be representing. Kati bengenda okulembera bensobola okukulembera bw'oyogerera kati bw'osaba akalulu bava ku internship, medical officers, associate senior house officers, associate consultants ne senior consultants. Kati olugendo olwo nduyiseemu internship nagikola 1996. kijja kwogera mu kibiina kye nali nsoma. Kati kitegeeza olugendo lwa internship ndumanyi. Nabeera medical officer mala emyaka nga 11. Mu eyo emyaka 11 nali maze okukola masters. Myaka 6 nagimala nga nina masters era nga bakyansasula nga medical officer. Nga ndi mukunyigirizibwa okwo. So okunyigirizibwa nkumanyi okwaba abali awo kati nabo. Omanyi ba intani ababaddako awo abanyigirizibwawo ku buli mutendera. Kati nenvaawo nekola masters endala. Nina degrees 3 ne fellowships 3. So okugumbinamu experience ya myaka nga ya epapula nga 6. Kati nenkola ate masters y'okubiri ya urology. Neninda bampromoting embeere consultant. Ekyo kifo kya medical officer special grade oba kati tuyita associate consultant. Ekimalako emyaka emirala 11.
ate nga nandibadde nkimalako emyaka 3. Kula bulungi okula bukuzi bulungi. Aha kati bwe twamala kwekalakaasa 2017 ne banzijukira ne bampromotinga ne banfuula consultant naye kyandibadde kitwala myaka 3 baddemu bampromoting okufuuka senior naye ku byenkoze ebyokusengula ensigo ebyokuyigiriza ba urologist ebyokuwandiika ebbago lya transplant era tebimaze oba tebabitunuddeemu ne bampromotinga so ku kifo kya consultant naakakimalako emyaka 6 oyandibadde ng'akimalako emyaka 3 kati n'okunyigirizibwa okwo nkumanya okwaba consultant kati negyenduubira okugenda ku senior consultant emirimu gyenkola kati yaba senior consultant so nabo ebibakwatako mbimanyi kati nze omu asobola okumanya ekizibu kyo intern n'amanya ne kya senior asooka n'asembayo emyaka 15 gye nasookerako nakakola emyaka 29 15 egyasooka nagimala mu private not for profit PNFP eddwaliro lya kanisa wadde nali seconded by government okugendayo naye nasavinga mu eddwaliro ly'abanyaddiini so ebyo nabyo mbitegeera n'ebyobwannakyewa nabyo obimanyi so omusawo ali mu ddwaliro eryo naye omumanyi akola mu malwaliro ekika ekyo nga kati biwanvu kati ate nkola mulago ndikoledde emyaka 13 kuva 2012 national referral ate before that kwe nakolera masters zange ezisooka namalako emyaka 4 emyaka 4 kubanga nafuna obuvune nenyongerako omwaka so nebimbeerawo mu malwaliro aga national ag'eggwanga agali ku mutendera ogw'okujulizibwamu nabyo obimanyi ntuula ku ziboodi ntuula ku senior management nkoze n'abakola ministry so nina experience ekimala nga ndowooza nti experience eyo yandiyamba singa tuba tulina kye twetaaga nga ba medical association yandinyamba okukisengeka bulungi ensonga nezituuka bulungi kati gwolaba gwotula dokita naye wojjira singa that's babeera bakuwadde mu kiseera mwojjira mu kiseera mwoli wano mwosabira era n'ebizibu by'abasawo bikyaliwo naddala eby'emisaala egyo n'amalwaliro agawera mwe babateeka kubanga bafuluma bangi naye olowooza kikola oti abanyigirizibwa ennyo be basawo ba intern njagala ntandike oyagala okutandika nabo kubanga ekisooka basooka ne babateeka ku katebe nga bamaze kufuna digiri zaabwe babatikidde kiwedde bayise ekyalo kyonna bazinya amazina bagamba tuulaawo toyina license kola practice yonna ate nga wabisoma kati ekyo nsuubira kubanga nakyogerako mu mwaka 2023 nsuubira stage eno gye tutuuseeko kubanga kati baba deployinze bonna kubanga babega wabaddewo akacyankala n'abimaliriza jjo abalala 94 baba deployinze era lw'amaanyi gange n'okugezaako kwange abaali basigalidde so bonna baba deployinze so ekyo nsuubira bakisolvinze naye singa kyagala kudda kya dressing kati kiddako misaala gyabwe kubanga dokita nga tetunagenda ku misaala era ne dokita ne gavumenti bwebeega akalipo kobadde osanze kyemmanyaawo mu bafuluma nga bagamba tetulina ssente zaabwe ngamba bonga bo kye batugamba ssente zaabwe teziriiwo ate nga buli mwaka bafuluma ekyo tetukirwako ssente gyeziri ozimanyi gyeziri ssente gazimanyi ssente gyeziri gyeziri a questioning point zavuddewa muyindi kigwe twasse ani kati Trump yakamala kuteekako envuumo ku ssente zaffe ate ssente zirabise tegeeza zibaddeyo nga zigaaniddwa bugaanibwa nga ebyo sijagendayo nnyo kubanga ezo offisi nja kugendayo kale ezo ssente weeziri era zizuuliddwa kati n'ez'emisaala gyabwe kubanga mu 2017 twanegotiatinga ne babakkiriza bawa $2.2 bazibawaako naye olw'obunafu obw'abakulembeze be twali nabo ku Uganda Medical Association ne bazibajjako ate ne tutazifollowing agamba lwaki muzigyeko ne tunegotiatinga bulungi ezo nazo zijja kukomawo group endala enyigirizibwa kati bano 1,400 abaakayingira ne 1,400 abalala baakamala tebalina mirimu ate nga Munnayuganda bwali biliyoni bo balwala buli lunaku beeyongera abasawo webali abalwadde Abannayuganda webali kati kisiganyaawo omulungagano
That is one of the things I'm going to solve. To suggest, kwanga government is suggesting, amnanga tojikaka. Then suggestion yobo bajala bange elimu akazi gumba. Ate no takibakutira ko nyo. Kikole byo era fe. Aha. Kibagamba mu ngeri ey'amagezi, bakiraba mu obugezi, ne bakyadaptinga. Ngekino ky'abaana obatweka mu madwaliro bakola internship. Kwabadde kuteesa kwa kisajja kikulu. Kwa kisajja kikulu. Kati kisajja kikulu yabadde bulamu mu Uganda Medical Association. Oleeta nkola ya kisajja kikulu eyo. Kati nina proposals nga 4 kufuna kwa emirimu. Ba intern nga bamaze abakola masters kati bayita associate consultants. Kati kya associate consultants nze na negotiating era nakyo kubanga bali babayita bali batuweereza ekitiibwe nje batimpa mu 2 batutanga medical officer special grade. So ne bakuloza nti gwe oli medical officer naye just special grade. Kumbe ng'oli consultant kati bwatuuka ku negotiating ku misaala ne bagamba bano ba medical officer ogwabwe oyongereko waggulu katono wa medical officer banaabwe kati ate ne batwawula nnyo ne ba consultants. Kati eyo group nayo bwe mala masters ebafuna mulimu. So suggestion number 1, waliwo ebifo government byakiriza bibeerewo. Already it's already agreed. Twagala babijjuze. Ate tutwagala twalinyire nti mubijjuze byonna nedda. Twagala tulabe waliwo plan at least buli mwaka mujjuzeko 5%. Wabeerewo okutambula buli mwaka nga wabeerawo ekitambula. Badde madwaliro, badde mu regional reference yazimenya amannya. Abantu staffing norms bali ku 25%. Instead of 10 ku 10. Ba staff abandi badde 10 ati bali 25. Kati abali below 50%. Twagala at least increasing by 7.5% per year. Mpola. The budget batekemu increasing the wage bill by 7.5%. Kati abali above 50%. Naye nga tebanatuuka bulungi nabo bongezeko by 7.5. That is solution 1. Njaziyita mu speed. Eyokubiri ate enene. Uganda Medical Association suggesting anti ku sente mzeezi atuwa yatusuubiza bilioni 5 n'atuwaako emu. Eyo emu kati tumaze ogikozesa bulungi evuddemu bilioni 10. Ziri mu ssaako yaffe. Twagala singa gwe oli musawo yakamala okusoma nga tolina mulimu wekwate ne banno obeere 12 medical officers. Mufune associate consultants 4, mufune consultants 2, mufune consultants senior consultants abalala 2, muwere abantu abasawo 2. Mujje eri Uganda Medical Association SACCO on condition mugenda kutandika eddwaliro busite kati bazitadeko nyingi ziwera musite tali mu Kampala muteekemu eddwaliro tugenda bawa million 2 starting capital ate bw'ozikozesa obulungi ojja kwongera endala buli sawa ojja kuba so condition ziri 2 funa abasawo banno mwera 2. Of course bw'ofuna abasawo n'okufuna categories endala abanaasi ba pharmacists laboratory radiology sweepers security bla 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 million 2 mutandikirawo kati ku bilioni 10 twagalako 5 ziri mu SACCO kati kubisaamu zikole ku ekyo ensonga eyo tudde ku jjajja waffe gambe kati bilioni 4 zewasigala nazo zitulu zikubiseemu twagala bilioni 5 tuzikozese guno omulimu tugende mu city zonna eziri mu Uganda tuteekemu hubs tuzita hubs bili oba 3 wetumala kufladinga cities tugende mu municipalities nazo tufladinge kijja kuleeta ebintu binga bina 1 employment emirimu kituufu 2 abasawo bagenda kutuuka ku bantu 3 wakuba abasawo bagenda kutuuka eyo bakugu ate bamanyi banaabwe busembedde tugenda kukola nga referral mechanism ojja ku hub yaffe etudiagnosing nga tugamba naye kino ekitusobola wano kubanga ffe tuli bamu tujja kuba tumanya Dr. Asiimwe ali e Mulago bino yabikolako Dr. Gundi yali e Masaka yabikolako kati netufuuka referral hub akati yooliyo w'e Masaka akubira bukubizi omulwadde ne bamugamba nti kati omanyi mutwale mulage wa Dr. Asiimwe oba nedda Dr. Asiimwe kati balina eddwaliro lye baakola ejjinja Dr. Asiimwe nayo gy'abeera kati mumutwale ejjinja so byebyo bye twagala okufunamu eyo medical hub finally waliwo abaagala okukolera wabweru ebweru w'eggwanga tetwagala baziiza twagala tandikako labor export company
naye tetwagala ffe tugyetandikire uli nti asiimwe katagenze Dubai nedda twagala tukole partnership ne Labour Export Company emanyiddwa erina connections kati bonna abaagala kubanga ffenna tulyawo twagala kukola mu Uganda tuba vetting tuba facilitating batwale awalungi bwe tumanyi nti wewali nga basobola n'okuzza obukugu bwabwe bwe bajjeeyo naffe ne tugabana the unemployment problem kati kuba naffe nabo ba associate consultants kiri kye nakugambe baali babayita ba medical officer special grade kati wabatuuka kuwongeza emisaala ne babeerabira ne babawa ka increment ka $5,000 okusinga ku bali ate nga babali bano babasingako masters twagala misaalo gyabwe nayo gikwatibwemu waliwo group endala babayita senior house officers abakola masters nabo ensako yaabwe twali tufunye $2.2 ewava his excellence ate ne bazifunako omwaka mulamba naye obwo obunafu bwenkugambye ne bazizaayo twagala ziddeyo emirundi egisinga mu kwogera kw'olaga nti ebintu bino byonna pulaani weeziri nnungi bikoze bitya naye waliwo omuwaatu ogubadde mu bukulembeze ojja kujjuza muwaatu ogwo ogubadde vacumu eyo ebadde ebulawo naye ku bayintaani dokita nga tukyali awo pulezidenti yaproposingako ekyokuddira nti bayintaani oba muzadde wasobodde kati naddala basomera sijja kukwikiza n'okimalayo era bwengenda okigaana bwekiti nga tebana bakimalayo gamba kikafuuwe kati oyo omwana wa Dr. Asiimwe nga Asiimwe tasobola muwayo kasente abeera atya anti yagamba Dr. bwabanga nsobodde okuweerera n'omalayo emyaka gyo 5 oba 5 omwaka guno ogwa intaani gwotasobola kuteekamuko kasente olaba atukakane tutogereko bwe soka intern is student. That's the first mistake that people are making. All of us. Intern is not a student. Abera maze MBCHB bamaze omutikira. Abera musawa amaliriza ali qualified. Singa tomwabsorbinga. Normally some internship where he's just being groomed. Nomuleka agenda kutandika okulongosesa abakyala mu bedroom ye. Wangu bw'obukubya busomako alina kyabumanyiko. Ojja kuba okuyetinze gye tuyita militia. Kwa kafananyi otuta aba recruits batuteeka bamba oba trainees obawadde emundu bavuddeyo n'emundu zaabwe n'ogamba ha naye amagye majjuvu tetulina mirimu beera waka n'emundu yo kyo kigenda okubeerawo gubbi mu kyalo. So in other words we are creating a militia. Abo bootaddewo jjukira bamu baali alone baba bangi okusoma wano jjukira ne muzadde wange gyekagamba omazeeko ssente zonna kati basome banno tebasoma kati balina okuddayo ku ssomero. In fact twagalako ssente otuyambe ku school fees. Oli doctor obimanyi kati ogenda kukola ki? We must stop that gap. Your gap era omukulembeze omuwamagezi ave saba Katonda kome nga bwe tulaba kyakomye kome ku mwaka guno your gap fe bwe twasomera mu 1996 twamalanga myezi 3 yokka twamala mu internship twamala mu gw'omunaana gw'okumi netandika okukola abamu twasalamu nti tugenda kukola katuwumulemuuko kubanga tugenda kukola ate ne bakuwa appointment signed by the permanent secretary ng'eriko ne job title ng'eriko ne salary scale. So nga tebakuyetinze militia kubanga obeera medical student bingi byolaba bingi byoyiga bingi byolowooza nti osobola obikola abo bwe bajjamu embuto simanyi biki. So abasawo bwe bamala balina okugenda mu internship babeere absorbed mu health center 3s health center 4s district referral hospitals regional referrals ne national hospitals. Ekyo ekyabayintaani kyo okimaliriza bw'otogamba no we should not even think about it. The president may be right but he's wrong with this time. Kakati doctor otandikiddewa ndaba olinga atambula leero last week eri twagenda e Masaka twali tugenda e Mbarara twali tugenda e Kabale tuyita ne Kisiizi ne tukomawo tugenda wali wanaku nnya era leero tugenda Jinja era nkya tugenda kuyita Iganga tugende e Mbale tugende e Soroti tuyitire Matanyi tusibire e Moroto. Okay. Doctor ekisembayo waliwo ensonga eyabiseeko ennaku ezo akakiiko ka Equal Opportunities Commission bwe kakoze okusalawo
okusalawo nga kugamba nti kati n'omuntu nga mwe badokita mu malwaliro gano gasobola kati okukulembera ku administrative lwe basobola okukulemberwa abantu abatali basawo ate nempulira nga mukiwakanya obuzibu bwaki kati awo ensonga esooka olya bwe bakulemye okutotola baani abagenda okukulembera amalwaliro basawo si basawo kikyawo naye nga mwaba abasawo ruling omusango gwali gwaloopebwa naddala ba pharmacists banabadde nsomera ku ruling nga bagamba nabo basoma ebitabo okubenkana naye waliwo okusosolwa mu mbeera eyo njagala ku vyuyo ng'avuganya ku problem esooka Equal Opportunities Commission tesobola kubeera unfair or unjust. Ruling yaabwe bagiyimiriza ku evidence gye baba bawadde. Kino nze seerya ntama. Balooya abaturepresentinga mu kakiiko evidence yaabwe yali nafu. Obujulizi bwalumira. Bwali bunafu. The judges are always just. Naye depending ku evidence. Kyova osanga omuntu nga yabba ne bamuyimbula. Yatta ne bamuyimbula. Ffe ne tukaaba eno nti abalamuzi bakyamu. Abalamuzi si bakyamu. Walemererwa okuleeta obujulizi. Obujulizi bwali bunafu. Kati obujulizi ki bwe tulina bwe tugenda okuwaayo kubanga twapiirinze era pulezidenti waffe Dr. Luswata atukulembedde bulungi mu kino tugenda kwapiiringa. Wadde omusango baali bawabira Attorney General tugenda kusaba naffe Uganda Medical Association twegattemu kubanga that was the first error. Abantu abakosebwa ennyo pulezidenti wange yali special advisor yandibadde nga naye mwali naye nga bamuwabidde is a defender najja ne lawyer namwa bwino kati bw'ojjanga special advisor oluusi bayinza obutakkiriza amagezi go bayinza obutagatwala omuwi w'amagezi oli waddemba okuwa amagezi ne bagatwala bali batagatwala. So step 2 we are going to appeal. Attorney General agenda kwa appealinga naye tugenda kusaba nti Uganda Medical Association naye ebeere ku musango ogwo naye ekyo nkyogera mpola kubanga sinze president era mbadde njagala kirowoozo kyongo nga gwe kugira mpola kubanga omusango gwo gulolinga tuyinza okutandika bakwita okugwaba to plead the case oguwoza naye nga Uganda Medical Association tenaba kwenyigira mu ffule ne tudda mu biri ebyatukubya naye nze nkusuubiza singa mbeera president day 1 or day 2 genda kuhayaringa law firm negotiating naye tubasasule si bino byatuyamba pro bono biki nedda tusasule and we expect results. Tusabe lawyer waffe agenda alabe Attorney General atukirize twegatteko ku musango twete obujulibwa kibwe tugenda okuleeta. Ekisooka kino tekize buzi nti kitonye nga nkuba n'enkuba naye ebeera n'ebire eraga entejja. Pharmacists abawabidde Ministry of Health stage bagisetinga bulungi ne basooka ne babba title y'obudokita ne bagibba kubanga kati bw'otuula kinene kati bw'otuula mu nnyumba yo ne mukyala wo ne baana bo n'ogamba ku kyalo kino eno ennyumba ya mulyanwa tugenda gitwala ndowooza yaffe okubeerako obwenkanya oba oyagala kukola ekintu ekyaffectinga abalala baleete mu olwo olukiiko nabo bateese naye ba pharmacist batuula mu General Assembly yaabwe ne bafuna quorum and have ever conducted a vote on the General Assembly. I know how it works. Ne bayisa resolution nti okuva leero let it be known kati naffe tuli badokita sebwe enkoko zewamwe bwe batyo bazimanya ezewaffe nga tebazimanya bwe batyo. One bwoba ogenda kufuna title kiva ku curriculum kosi gye wakola yali evaamu buki oba wasoma kosi ya journalism kati ate weyita makanika oteeka kuba munamawulire medicine abeera doctor. So bw'oba oyagala kikyuke nja kukyuka lwaki seseme tekina kukyuka bw'oyagala kikyuke dda ku university zituule zirabe curriculum eno ebadde y'emyaka 5 erisubwanvu embeera y'emyaka 15 eno bagiyita BFAM ate bwe bamala okukisaninga university bagende ku National Council of High Institute of High Education abo nabo bakikuwe mu stamp bagende mu parliament bakikuwe mu stamp
kikyuke kati bino bye batugamba mbu simanyi Kenya wa America bwe batu bwe bakola bayita mitendera egyo gyonna so gwowakanya mitendera teginaba kutuukibwako ate there is no need, there is no justification kubanga ebintu bye baagala okukola already for abasawo tubikola. So what is the justification to akoze pharmacy atatandika okukola emirimu gya diagnosis and management plan? I'm sorry naye temanya wa musisinkanamuko mu ngamba mu kusoma pharmacist tasobola okukeera nkya na ajjanjaba ogenda mbalala nange nga ngenda Kabaale ekyo sanga mu bus oba okyusa linnya gyolaga ne twesanze wamu so waliwo wangi bwe twesanga naye at the end of the day obeera ku curriculum yo ogenda kusoma kino ogenda kusanga yono ogenda kusanga yono era ono yasomesa kino nono yasomesa kino kati bw'omala nga bakuwa title ntono DR doctor we oli pharmacist which is okay. They should wear it with pride kubanga kyebali ate kirungi era ate batuyamba wano mu covid bebajunga eddagala eryatutaasa covidex bali ba pharmacist batabula eddagala naye tebadiagnosinga bulwadde tebamanyi bigenda mu laabu tebamanyi bifa mu mochare tebamanyi bikola mu theater tebamanyi bifa mu leba singa omukyala aba ayagala kuzaala awo pharmacist nga watesobola muzaalisa si bye yasoma kati oyo bw'aba yambadde ettaawo nga lino nga liko dokita olaba bwawudisa ayinza bya kukyalo wali mutwalire wange nti yoli dokita ate naye n'avimba kati basigaye n'etaito yaabwe nti pharmacist ojeewa pharmacist agamba nze munange byadagala dagala kire bakuwadde alino likola kino nakino waliwo ne bwe batugamba nga tugenze mu bifo byabwe ebyo nti ebbaluwa y'eddokita eriwa waliwo amadagala gatakirizibwa okuwa nga tebalina ebbaluwa ya dokita. That means kati bw'ogenda wa pharmacist ng'omutwe gukuluma n'ogenda ew'omusawo ng'omutwe gumuluma pharmacist asobola kuwa Panadol oba Tramadol oba Codeine omutwe ne guwona naye dokita ye yatendekebwa okusooka okubuuza kiki amazzi watandise ddi amazzi onywa genkanawa omusula ofuuyisa otya ye weebaka otya waliwo kyakukoonye omutwe ngulabye naye obuzibu bwo kino kyengenda okujjanjaba naye kana akahede ngenda kuwa akadaga naye obuzibu buva wano. That is the difference. Kati otwambala ffenna nti tuli ba dokita oba confusinga population kati awo wekyatandikira njagala nkikugire ku ntango kati bwewamala okubba eyo title 2017 nga tuli mu strike olaba bwe twali distracted strike temwabifaako ebyali bitunyize byali bingi Dr. Buku bamukwata ne bamukuba enyindo n'emenyeka nabo balaba mu kisoko nti bali wali naffe ne bayingira boardroom yaabwe ne basalamu bwe batyo. The subsequent next za umma zibadde busy n'endala zibadde incompetent. Emukwendi nga vice president waayo incompetence njaba olaba omukyala omulungi tomanya nti ono mulungi n'omubi tomanya nti naye ogezezaako pawulo gitaddeko naye biganye kiba kitegeeza nti gwe naawe oli mubi. Kabineti yange kwentudde tuliko abantu 11 bambi banafu bali immature bali amateur ebera sija bitotola nnyo tagala otuule mu meeting eyo ng'olaba nga tuteesa okaba n'amaziga kati abalabyeko abategedde oluusi osirika n'okusirika oluusi n'ogamba eno meeting sigenda gigendamu kubanga manyi gye bava ne bajja balaga nja kwako ebyokulabirako bibiri ekisooka kabineti yaffe actually teri complete twandibadde 11 tuli 10 tubulako gwe bayita deputy secretary general omuyambi w'omuwandiisi babizanyiramu kyana kito ne babiwakanya emyaka ebiri gye tumaze nga tetulina deputy secretary general lwaki immaturity amateurism and because of that bonafuya secretary general's office oba talina amaanyi enafuwa general secretary waffe njakoma ku general secretary's office anja watu bintu kata biveeko nga basaba sente nti njagala just for stamp tebazimuwa ne stamp yokata giina
talina signatory ku account bauma balamba nga mubiraho nga naye nga temuli ebintu ebyekikugu naffe bye tulina mu ssako yaffe ebyekyana ekito bye tulimu kati baali baagala mpalampe nga bwe byali n'oledo bamupalampa byakola ebyekito byomanyi ne bamuwalampa ne bamugoba baali baagala tuveeyo tupalampe tulwane either gunsinge bangobe nali oba president musinge naye tumugobe katawo Uganda Medical Association yandibadde etya nga myaka ebiri bisanja bibiri ebijinganya nga mujjamu president ebimu nabisirikira kati batandise kumpalampa musimanyi naye nsirise omuntu ayogera nga nzolozo osobola kunsirisa era bwe mba nsirise waliwo kyemba ndabye ate tekyali kiseera kyo kati ekiseera kyo kyekino kyolwanirira ofune ekiseera kyoyogere kati banafu abafamasi batekinga advantage ku bunafu obwo baabulaba nno baabalaba ne bakibala kiriyo ne bamala okiyisaako emyaka 7 giwedde kati ne bayingira mu ki equal opportunities ne bagamba bino ebifo naffe tubyagala kati kankamalize na kino ekyebifo bino ekisooka I just give you an example ya executive director ow'Emulago okuba executive director olina okuba ng'okoledde emyaka 12 ku myaka 12 egyo olina okuba ng'omazeeko at least 3 ng'oli consultant yebuuzibwako okubeera consultant olina okuba omaze emyaka at least 9 ku myaka 9 eyo at least 3 olina okuba ng'olimaze ng'oli medical officer special grade kati mu structure y'abafamasi ebyo ebifo tebiriyo kati n'obeera director nga tobadde consultant ate bwa consultant tebamala obusaba it comes with experience totolede ebbanga gye lintwalidde nasooka nemala emyaka 11 nga ntali medical officer ne bampa bwa medical officer special grade associate consultant kati kwa medical officer special grade namalako emyaka 10 ne bampa bwa consultant kati mazeeko emyaka emirala 6 eyo experience olowooza tina kyentaddemu egattako ne ku mulwadde emugasa kati mistake gye bakola ate obujuzi bwetwali mu kuweereza ba Equal Opportunity Commission kubalaga nti waliwo enjawulo between experience ne competences kati competences bo ze balina nabo negotiation accountability managerial skills eyogenda ku UMI n'ofuna ka certificate okola masters MBA naye okusalirawo obulamu kyanjawulo kati finally fe mu malwaliro gaffe executive director abeera nga yasobola okubeerawo ne bw'osanga ng'omulwadde tali mu area ye naye ng'asobola kumakinga decision kubanga yabiyitamu as an intern as a medical officer as a senior house officer as a medical officer special grade as a consultant yonna alina kyabimanyiko kati pharmacist ye anaabimanya atya. So they should stop confusing competences and experience. That's the difference. Tweyanziza nnyo Dr. Asimwe tujja kwagaliza okuwangula n'okutalaaga obulungi weebalire weebayireddera nze kyeyune Noah welaba